Mugonja olwo by the way nalabako ne family ya Kyagulanyi ng'erukozeemu challenge. Alien wawulira otya? Nawuliranga njagala bukabba. Basindikira kakiripu ako nga bamukoledde challenge. Nali manyi Kampala ba ne gundi no mwalo maladdako Namagembe Sharon. Bannange ekitiibwa nga kyamu. Alien kataafe. Alien wawulira otya nga family ya His Excellency? Nawuliranga nga sikyasobola kutambula. Wawulira nga obudde obwo owulira amasannyalaze kuba tetugamba nti Bobi Wine gwe bayita father alina amaanyi bw'omusemberera. Wagawulira? Namuli wala kale nagiraba nawulira nga okubye jackpot. Okatuweetinze okasaasaanyiza ku mitimbagano gyo nga gwobimanyi nno. Export TV to the world. Abalungi mwenna abatulaba, I am so excitement akadde kano ndine Alien Queen. Tuongerako ki? Nabamenke we Kampala. Akulira ebimenke mu Kampala. Kala bizaala. Mama we bimenke. Anyway, bantu bangi nkakasa nga Alien Queen ono mwali mumulabyeko ku mitimbagano egy'enjawulo. Olunaku olwaleero twasisinkana jjo then ne leero tubadde ffenna mu kushootinga vidiyo y'akayimba kange bakayita tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja gamba mu bagambe nti tujja tebapowa bawanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja. Ono ye Alien Queen. Alien Queen soko bakubire salute. Salute you dem dance. Oluzungu luki lupatwa. Lupatwa Jamaicano. Njagala mu buwombefu obw'ekika ekyawaggulu okusaba bafaanizi bange ab'enjawulo okuva ku platforms ez'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo. Alien Queen ono alimu ekintu eky'enjawulo. Simanyi oba nze yakakiraba nzekka naye nina essimu gye nafunye jjo akawungeezi omukyala ali UK eyankubidde bamuyita Maama Jaliya Katusi linnya lyabadde bwe lityo mbadde simumanyi mbadde simulina mu contact list yange n'obaako bye wanyinyonnyodde nkakasa na bino ojja kubiraba n'abantu abalala bangi abateeka okuba nga Alien mwali mumulabyeko. Alien ono alina management eyeetongodde ekulirwa omukulu ziti Papa Challenger n'abalala Challenger Pro group nene. Njagala okubasaba Alien alinamu ekyenjawulo singa tumuwa obudde ne tumuwaako attention yaffe ne tumuteekamuko kaddata nga we mukateeka mu balala kubanga mmwe musalawo mwe mugamba nti gundi tagenda fuuka wakabi tasobola kufuuka kubanga mmwe bawagizi mmwe mutu blessinga we mutuwa emikisa ne Katonda mu ggulu ng'ateekako stamp. Mbadde nsaba n'obuwombeefu Alien ono tumuteekereko ekinkumu ebisigadde Katonda ajja kubikola. Alien ono alina ennyimba 3 writing about now. Era ennyimba ze ngenda omanyi lubale w'omulamu tasamirirwa asooka azibagamba balagirire n'emitimbagano gye kwe musobola okumusanga ne we muba temumulabidde saidi eno wange. So Alien babo nina kiba kiseera kimbiramu akapera bayimbiremu akapera kiba kiseera kye kituukawo gwe n'owangula ensi eno just kiseera kiba kitono nnyo ayenze Alien Queen okuva mu ghetto nze mbakuba hiti ezibalumya embuto kuze njiri bangeera b'omanyi ghetto kanjogera ku basajja asula bakyala nga bali mbuto nammwe bamama batusuula nga tuli bato bwe nodda ewaka nofumbisa butto nze nondeka ku kkubo enzimba akabuto. Olwo baluyita kiba kiseera. Ani yaluwandiika olwo? Gwoke osobola wandiika oluyimba? Olina emyaka ng'emeka? Just nayiyawo ngerawo bimanyi. Alien olina emyaka ng'emeka? Nga wondaba. Kuba omwana yenkana emyaka gy'okuba ng'akola by'okola mu butuufu kyewuunyisa ng'osobola okuwandiika. Kyekyo kye nagambye alimu ekyenjawulo kubanga abayimbi bangi be tulina wano mu ggwanga ne be tuyita abamu ku banene bali abakikuba ne bakimala.
tebasobola kwewa nga tebalina ne mba top 3 tulinamu omutawandika sijja mwogera naye tasobola wandiika oluyimba olwokubiri alien limbo olwokubiri balitannabeetegekera empaamu akapera aliyeni queen kyebamanya nabetegekera abazoleya nabetegekera abazoleya kyebamanya nabetegekera abazalawa nabetegekera abazalawa kyebamanya nabetegekera abo bafala temuyina bye muŋŋamba natandika okuzoganya nga ndi mu lubuto mami wange bwampa emumbwa nga njoya bbiya nali manyi ngenda kuzaalwa mu amerika naye nagenda okweka ndi mu uganda aliyeni queen bweŋŋamba ndi zolo nange nkulagira nazoliga muligenda okumanya nti nalina kyemba ngafuuse biroodi wane kampala awuze mugonja olwo baidawe nalabako ne famire ya Kyagulanyi ng'erukozeemu challenge aliyeni wawulira otya nawuliranga njagala buka bbangi basindikira kakiripu ako nga bamukoledde challenge nali manyi bakampala ne gundi ono omuwala omulala ddako namagembe Sharon bannange ekitiibwa nga kyamu aliyeni kataafe aliyeni wawulira otya nga famire ya his excellence nawuliranga nga sikyasobola kutambula wawulira nga obudde obwo owulira amasannyalaze kuba tetugamba nti Bobi Wine gwe bayita father alina amaanyi bw'omusemberera wagawulira namuli wala kale nagiraba nawulira nga okubya jackpot okatuweetinze okasaasaanyiza ku mitimbagano gyo nga gwobimanyi nno era gwe yakawandiika nabetegekera yali studio vibe era akawimba okawizira ne kaggwayo era nga be nateekamu amanya g'abantu mwali awo nga mukubyemu ekiti awo ne mufuna vibe ate ekiti tekyetaagisa mu studio nga tetunagenda ku luyimba lwakusatu aliyeni queen ogenda sooka owa abantu enamba yo ey'essimu personal obabuulire oba ya manager oba yiyo simanyi obabuulire platforms zo nti oli waba ayagala music wo what and what akusanga awo sooka okole ekyo tulyoke twogere ebiddako kuba ekyo yekikulu zisookera ku tiktok tiktok okozesa alien queen official ne alien queen ug YouTube alien queen official era alien queen ug Facebook alien queen official then nemikutu emirala enamba y'essimu 0759 42 72 27 ogyekakasizayo eyo tebagikubaako bakweri ne ku WhatsApp oba waliwo abatabitegedde njidde mu Luganda jiddemu mu Luganda 0759 42 72 27 ne ku WhatsApp kweri njagala okusaba mikwano gyaffe abalungi nze mmanyi eriyo abalina omutima nga mubadde mumulabula bino ogamba mufunye nti asobola mufuna atya kati kino kyetukola kuba kumusembezaako at least woli faani yenna eyandi mwetaaze kubanga kyemmanyi ennyimba ze ku tiktok zibadde zipafominga bulungi nnyo ate ebiseera ebisinga oluyimba erukola obulungi ku tiktok luba lufunye exposure etuuka ne mu bantu abalala naye nti oluusi abantu bano batulaba ng'oli yeetaaga getting connected kuggwe abeeko engeri gyakuyamba naye nga talina ngeri gyakufunamu talina ngeri olw'ebikokolo oluusi naye obuzibu okufuna oluusi tulina abantu b'emitima emivundu ng'abeera n'ennamba ya mukunja oli namuvira namugamba njagala kuwa mukunja akavulwa ajja atukubireko sayidi eno naye namugamba mukunja ennamba yesigirina naye ng'ogirina mu ssimu waliwo neyaŋŋamba mbu baali bakuwaddiirwa eyo mbuba n'abagamba oli nga mukambwe nga muyaga ey'akalango baali bampa ddiiru y'akalango ne bagamba kyali wange tuwe ennamba ya mukunja kyali yansiiga akasako okukampala kuno kwonna agamba oli ajja n'abavuma oli mulimu gwe oli tufune omuntu omulala naye ng'ate ttaano nakyali wange so nejje mikwano mweno industry egy'ekikabwe ekityo tugirina omukisa nga gujjawo oli n'agukuba ekikono
n'aguugula ne gudda awalala obadde otugamba oluyimba olwokusatu teekawo mani background walo katono tuwenamu akapera teekawo mani teekawo mani nkole ndya kulageko eki nteekewo mani ondageko oluyimba olugamba teekawo mane nkulageko era olugamba n'abali eyo bonna kati njijeyo sente nti buli kimu ogenda tutulaga ki nga bataddewo sente kulageko music ali erina edda teekewo sente ali eribeera alyokeyo wagamba nti kyekyo kyeyabadde ategeeza kyekyo mukunja bwe mutwe mwatabukira gravity n'abagamba what do I for the mean mukunja oli bwagamba guno omubiri gwe nina guno gwa mmeka naga nga tolina sente togikwatako yakubuuza ka makeup olowooza music is not all about makeup oba physical appearance oluyimba lwe kasooka luyimbemu ne ku YouTube ye gye luli era balunoonyeko sooka luyimbemu teka alien queen bwe teekateekawo mane nkulageko ateekateekawo mane nkulambuze ateekateekawo mane nkulageko ebintu by'ennaku zino byampankuwe atalina mane teri konako tongambako sinikira muli nako wabakopi nako wabasabirizi nako wabankwabula omubiri gwenyina olowooza gwameka guno kunjawuliriza kamekapu olowooza kameka kano alien kyengenda soka okubuuza wagamba nako wabakodo nako kati oli nako wabankwabula n'abaina omugatto gwe ajja asaatu kati ng'alowooza gwe gwajja asaatuukirako kale nali abawala abo balaba abawala bano babasanga nnyo mabaala babacunyacunyamu akusanze okubya akafumbako tamanyi wakaguzeewo akamekapu okakubye tamanyi najja ng'ayagala gwe nnyini akukole ki akusitulewo okubwereere aba alina kukola atya okusitulawo mbiraba eyo nze mu bbaala joyiribira batera okusitulamu naawe nze mbeerawo nga atikati naba banda amala gamusitula my first timing okusanga alien queen ono tetwali ku kivulu tetwali lugogo twali lugogo mu kwepiica mwali mu kivulu mwali mugeze ne mukunja nga mugeze mu kwepiica okwammwe no twetuze ku performinga ne alien queen nga ze ku performinga that was my first timing okumulabako maaso ku maaso time dimi ya netwesanga fena bakasi ayogedde atya mu luzungu hitaini mudimi kitegeeza ki mu luganda yantaimi ali yeri wakoma mu kibiina ki omuntu waba ayagala kumanya kusoma kwange nasoma naye kusoma kwange bakutabangu notubuulireko kale wakoma tuleke tumanya yatabangula okusoma kw'omwana omuto natuuka mu sekeni ani yatabangula okusoma kw'omwana abasomboyi abakwanye ate abakwanye zebamala gankwanakwana naawe baani abakusumbwa n'ova kusoma ebiri awo sitole ennene nnyo netesobola kuggwayo nga naginyumiza naye nga waliwo abakusumbwa ne bakusumbwa okakana n'ogamba bingi ebyasumbuwa okay alien waliwo mikwano gyaffe abatulaba nga omuntu asobola ogamba nsobola oyambako akaana ako either ku kino obuzibu waayo on additioning to management weeri era kyemmanyi mukolaganira wamu kiki kyosobola ogamba omuwagizi wofaaniwo like asobola okukwasizaako waawasinga okukaluba mu bufunze challenges ezibisoomooza sofa kokola enkokola nyingi era nga wakyogedde nti nga bakusinga akasa abaakasa bangi ne katalini ani akuba enkokola era nsonga ki maama nnyabo oza lwaki pozi nabagamba nava buli waggulu n'engwa lwaki ntera bbeera nze kalulu tera bangi olwana entambula nzeko wakitegeera mikwano mizibu nnyo kyoba omanyi mikwano gyazina emikwano bebakuba enkokola oba abantu abali mu industry boogezaako okulwana naawe obeeko kyoba bebakuba enkokola abasingira ddala era industry naawe ogimanyi anti kati oli atulaba ate ye aba tagimanyi omuntu faaniwo kiringa kati gwe oli muyimbi ali omuntu akola mu katale tosobola tegeera bizibu byayitamu ye aba abimanyi
okitegedde newankubadde gwogenda n'omugulako byatunda okafuna kati ne bafaani baffe abatufolowinga wano era abatulaba akuwagira ng'omuyimbi naye tamanyi ebyo specifically kikyoyitamu mu ndongo nga ggwe like omuwala omuto like kikyo ebisoomooza ebinsomooza kyenjagala obagamba balinde endongo naye nga bisoomooza byo bingi bingi naye nga gwe weewaddeyo bawe ebiri kyomanya najja bakuba muziki okitegeere najja bakuba muziki ebyo bisoomooza akasente okitegeera kasente nako promotion Export TV to the world.